Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Amatenda amajjuvu ga Allah subhanahu wa ta'ala kusasira n'emirembe bidderi nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Olunaku lwa leero nate tugguse ne episode zaffe empya nga tugenda batwogera ku butonde. Allah engeri gye yatondamu omuntu. Tulina ebintu bingi nnyo ebituuzaabuza mu Qur'ani n'okuva eri abawalimu baffe abatusomesa. Allah subhanahu wa ta'ala okusinziira mu byawandiikibwa atulaga nti yatonda omwana Adamu mu mbeera ez'enjawulo. Embeera ez'enjawulo mulimu okubanga waliwo gwe baazaala nga talina taata, mulimu okubanga waliwo eyazaalibwa mu nzaalo etali eyaffe eya bulijjo eya taata ne maama, mulimu okubanga waliwo eyazaalibwa okuva ate mu mwana Adamu, yatondebwa okuva mu mwana Adamu mwennyini. Ebintu ebyo olunaku lwa leero tuzze twagala Sheikh waffe omulangira. Sheikh, lwaki mwanjula? Leka yabe yanjulire. Sheikh Ali. Naam. Tusanyusa okulaba ku lutimbo olulungamu Al-Hidayah Islam Media. Nga tuyina ensonga olunaku olwa leero twagala tutunuulire ku ntonda y'omuntu. Allah subhanahu wa ta'ala nga mu Qur'ani wetulaga entonda eyaffe essaawa zinene eriwo Allah mwayisiriza okutonda omuntu. Kwe kubanga waliwo ekikolwa ekiri wakati wa maama ne taata okubanga atutonda okuva mu mazzi. Naye ate mu byatusomesebwa mu bantu abaatusooka Allah ayina engeri gye yatondamu omuntu eyasooka. Naye awo nga tetunnaba kutuukawo Allah we yali nga atonda ensi eno, ensi n'eggulu, kyekyasooka era biki ebyaliwo ng'omwana Adamu ono tannaba kujja ku nsi. Kubanga okusinziira ku bize bitusomesebwa waliwo obulamu obwaliwo before ng'omwana Adamu tannaba kujja ku nsi. Kitegeeza waliwo ebitonde ebyaliwo mu nsi ne mu ggulu. Nsaba tutandikiraawo biidhinillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Sheikh Kigozi. Naam. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala okutuwa obudde buno obulungi. Alhamdulillah. Ate n'okutusalirawo okubaako ne kye twogera nga kikwatagana ku ebyo ebiri mu busobozi bwe, mu nkola ze oba mu butonzi bwe. Amazima matuufu tuyinza okuba nga tumaze ebbanga nga tetulina kifaanana nga kino kyoleese olwaleero. Ate nga kiyinza okuba nga kya makulu nnyo eri omwana Adamu okuddamu okwetegereza naddala owaffe wano e Uganda, naddala oyo eyali badde nga alowooza nti mumanyi wano e Uganda. Amanyi wano e Uganda we wali ffe abatamanyi ate nga tweyita abamanyi. Kale ekigambo ekyo kikulu n'okutegeera omwana Adamu gy'ava. Naye osoose n'obuuza ku byaliwo ng'omwana Adamu tannajja. Tuyina obulamu obwaliwo Allah tannaba kutonda. Allah subhanahu wa ta'ala yayogera, njagala nnyo okujuliza ebigambo byange, ebigambo by'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Abantu bangi nga bwoganye nti bazze basomesa ebintu bingi, si ffekka mu mulembe guno wabula ne mu mirembe egyasookera ddala bajja beebuuza ebibuuzo bye bimu. Allah subhanahu wa ta'ala mu nkola ye taleka muntu ttayo, amuwa wateekeddwa okusinziira okumanya. Kyova olaba mu Qur'ani mulimu Allah wagambira nti bw'osoma surati Ar-Rahman Allah ayina waga nti allama al-insana ma lam ya'lam. Allama al-insana ma lam ya'lam surati Al-Alaq. Nojja noga nti Ar-Rahman allama al-Qur'an khalaqa al-insan allamahu al-bayan. Kati ebyo byonna Mungu bw'aba byogera naga nti mu kisa kye Ar-Rahman khalaqa al-insan, olw'ekisa kye yatonda omuntu naye teyamuleka awo. Allamahu al-bayan,
yamuwa obusobozi obw'okunnyonnyola kubanga ebintu bya Katonda ebyo byakunnyonnyola era kyekituleese wano nti omwana Adamu ateekwa okunnyonnyola kyategedde ku Katonda we ateekeddwa okukinnyonnyola eri abatannaba kukinnyonnyoka bafune obugazi mu nsonga n'ennyinnyonnyola yaffe eyinza okubaako weekoma neereetera omuntu okuddayo okukola risaaki era n'akomawo nga mukenkufu n'okusinga ffe abasoso kimutegeera naye nga we have triggered it nga tukitadde mu bwongo bwe n'addayo n'aga nti kanziremu nkikole ki kanziremu nkinoonyereze kanziremu ndabe gye kikoma ekyo kyekigendererwa nti allamahu lbayan Allah yawa omuntu ono bayan omanyi lwaki yatuwa bayan okunnyonnyola kuno kubanga kizibu nnyo okupafekitinga kyotalabye ekintu nga tokirabye kizibu nnyo okukinnyonnyolera omuntu mu bugazi bwakyo kuba obanga alowooza ekirowoozo oba tokirabye kati bingi nnyo bye tunnyonnyola nga biri mu ebyo bye tutalabye awo wakulu bingi nnyo bye tunnyonnyola nga biri mu ebyo bye tutakoze eki bye tutalabye naye awamu n'okuba nti tetubirabye ogwo omulyango baguyita gwa gayibu ebitalabika oba ebitalabise kyotamanyi kiba kikubuzeeko oba tokimanyi mpaka ng'okimanyi akati kubanga Sudais olwaleero senga black tomumanyi osobola okuwawula white nedda naye lwaki omanyi black nsonga mulabako nali mulabyeko manyi wafaanana ne bakunnyonnyola n'okunnyonnyola nti oyo black abaatusooka senga baaga nti black ye white era twabigambye nti ono ye white ono ye black naye ogenda obitunuulira era ng'olaba enkofiira yo mu butuufu esaana okuba eya white osobola olaba nga black era asaana okuba nga ye black ani akunnyonnyodde ebyo okubitegeera kati awo olunaku olwaleero wenjagala ono atulaba wetuba tumutandikiza biri mu busobozi bwa Katonda era yabikunnyonnyola gw'obitegeere n'atuma ababaka ne babikutegeeza baasomesezza Katonda asomesa nga bw'ayagadde n'asomesa Jibuliiru n'ajja n'afuuka omusomesa w'ababaka mu bantu abagenda okunnyonnyola bino ebintu ebya Katonda. Sheikh awo wennyini ennyinyonnyola nga weeva waggulu eri okutuuka ku muntu ono lwaki teyajja direct naye neebanga erina mediator wakati wano nti Allah abinyonyera Jibuliiru ne kijja ku nabbi ne kitatuuka ku ffenna so nga ate nabbi naye tumulaba ng'omuntu nga ffe esebo mukugambye nti siffe tusoose wano mu nsi ng'abantu abatusooka mu nsi babuuliza ddala ebibuuzo by'obuuza naye Mungu n'amala n'akola ki n'abaddamu kuba entonda ya Katonda ya njawulo. Entonda ya Katonda erimu ebitegeera ng'omuntu nga malayika nga amajinni ebyo bikozesa obwongo bitegeera kati waliwo n'ebitategeera bye bajja kukutegeera kuno okw'obuntu naye nga bitegeera ebyabwe kati nga bolaba ebisolo simanyi biki ebisigadde bwe biti. Mungu yabagamba mu Kulaani muno n'agamba nti kuba bagamba nti lwaki tabituwadde direct abaana ba Isirayiri n'aba Muhammadi mu mulembe gwe sallallahu alaihi wasallama nabo baasaba Katonda abawe ebitabo bo beesomere ate abibawe nga abibikkudde bal yuridu kullu mri'in minhum an yu'ta suhufan munashshara
nti omwana Adamu akamanyiiro kaalina yasaba Katonda mu kuwakanya nti gwe bibyo tetubyagala, gwe zikusooka byotuleetedde tetwagala. Gamba Katonda oyo gwe gw'otugamba atuwe ebitabo and we don't have time to open. Abireete nga already ebibikkuleete challenging gye zaaliwo. So in other words, ebyo webiri nti lwaki tebyajja direct. Katonda yayagala same species kyeki mu Luganda, mankind abifaanagana. Katonda tatuma majinni mu bantu nga gajje gatuuse obubaka bwa Katonda mu bantu. Katonda tatuma malayika nga ye nabbi w'abantu okujjako ogu Muhammad sallallahu alaihi wasallam gwe yatuma nga nabbi wa nsi yonna n'ebirimu. Kitegeeza nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buli ekiina obulamu ye nabbi waakyo mukulembeze waakyo yekka asembayo. Katonda gwe yawa okuba nti byonna ebiri ku nsi ne mu ggulu bimutegeera. Sigamba nti abaasookawo tebaategeerekeka, naye gwe batumye e Masaka abeere nabbi w'e Masaka, ab'e Kaseese kibiriza okuba ekizibu omuwuliza, kubanga bamuwadde waakoma, bamugambye nti ojja kubeera MP wa wano oli w'e Masaka. Tosobola kutegeera bifa Kaseese, birekere ab'e Kaseese bajja bimaliriza. Sheekhe, okuddayo we twatandikidde, tulina obulamu obwaliwo ng'omwana Adamu tannaba kujja mu existence. Awo nnyini. Era twalina eggulu n'ensi. Eggulu n'ensi okusinziira ku bitusomesebwa mulimu obulamu oba mulimu ebitonde ebyaliwo. Kuba tulaba mu kutonda omwana Adamu malaika zaaliwo. Bulamu ki bwe twalina ku nsi kuno ne mu ggulu oba obulamu obwaliwo mu butonde bwa Allah ng'omwana Adamu tannaba kujja? Njagala kusooka kuwa aya mu surati al-Kahfi. Sheikh, mu surati al-Kahfi Mungu alaga nti abawakanyi bano bwe tubadde twogerako, alaga nti ma ashhadtuhum khalqa as-samawati wal ard wala khalqa anfusihim. Nobody witnessed the creation. No one witnessed the creation. Because you can't witness your creation. You were told about it. Yes, you can't. Kati Allah yatugamba naga nti tewali witness gwe mulina, kubanga ma ashhadtuhum khalqa as-samawati wal ard wala khalqa anfusihim. No one bared witness of the beginning of the creation. How do you understand it? Eyakikola yateekwa kikubuulira. Oba nfuna? So when you read the Quran, oteekwa okuba ng'olina level of comprehension to understand gye tuva. Kati Allah subhanahu wa ta'ala bw'amala nti ma ashhadtuhum khalqa as-samawati wal ard, tebaaliwo, tebaalaba, si bajulizi ku butya bwe natonda eggulu n'ensi bwe byatondebwa. Waliwo ebyaliwo ng'eggulu n'ensi tebiriiwo. Ntegereka bulungi? Era kyova olabanga ebigambo bijja ne byawukana mu bamanyi abaasooka mu nsi muno. Kiki Katonda kye yasooka okutonda nga tetunnaba na kujja eno ku topiki yaffe ey'amaanyi? Kiki Katonda kye yasooka okutonda? Kubanga Sheikhe, ffe abantu abamu tumanyi okutonda kwa Mungu. Engeri gye kiri nti
wetusoma ebyawandiikibwa Mungu atulaga nti yatonda omwana Adamu ng'ali mu kifaananyi ekikyasinza ebitonde bye byonna. Abantu abamu tulowooza nti n'okutandika kw'okutondebwa omwana we are the masters of each and everything era ffe twasooka. Ffe twasemba naye. Ate nga ffe twasembayo tutya Sheikh? Ffe twasembayo. Allah yajja atonda. Ffe twasembayo olw'ensonga nti ffe tulina nabbi asembayo. Oba kubanga bye tusoma ebingi Sheikh. Tusoma wano nga tumaze okutondebwa. Katonda atonze eggulu n'ensi, atonze ensi 7, amagulu 7, bamalayika weebali n'atonda omwana Adamu. Waliwo by'obuuka. Ebyo bye twagala okutandikirako olunaku lwa leero. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam bwe yabuuzibwa, era nina ensonga lwaki natandise n'okuga nti tosobola kumanya okujjako ng'olabye. Bw'oba tolabye oteekwa kusoma. Bw'oba tolabye oteekwa kukola ki? Oteekwa kusoma. Buli lw'osoma ng'oyagala otegeera ekituufu oteekwa kusoma ku soosi ntuufu. So si buli kusoma nti kugenda kukuwa ki? Kugenda kukutuusa ku kituufu. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yali atandika okusoma mu myaka gino 4, Allah bwe yajja, Nabbi Jibrilu bwe yasooka okumulabikira ng'azze okumutegeeza nti kati kyekiseera ekya missoni yo Katonda gye yakuwasa okuba nti etandika, yamugamba nti bingi nnyo by'otamanyi, naye kyekiseera okole ki? Obitegeere. Ogenda bitegeera otya? Iqra, soma. Kakati ffenna bwe tutuula mu ntebe zino ne tutunula mu kamera zino oteekwa kuba ng'osomye nga tonnaba kutuula mu kamera. Era bwe tuba tugenda okwogera ebigambo tugezaako nnyo okufunza bye tubadde tusomye. Tuba tusomedde ebbanga tujje wano. Nabbi yasomera ebbanga ddene. Sekasudayisi gw'olowooza nti emyaka 23 omuntu nga gy'asomye aba afuuse eki? Mu nsomi yaffe wanene aba n'obwa profesa aba yabumalayo dda. Okitegedde bulungi? Kitegeeza kyaba asomye kiba kingi nnyo. Kati ate nga ono byasoma, ffe abali mu nsi olwaleero buli omu alinako kapatiko. Buli omu alinayo kapatiko k'ayagala okugukamu. Naye nga ye Katonda kyonna akimuwadde akireete ffe tufunemu bupatiko buno. Bagaye nti ono yakugukamu ki? Oyo sajoni yakuguka mu liiso. Naye ate wano information mukukka yatuukira ku muntu atya? Yajja ku muntu omu. Ebigambo bingi olw'okuba nti obudde buno buba butono. Naye ebigambo bingi ebisobola okwogerwa mu mbeera y'okwagala okuggyayo omulamwa. Katonda yalabula nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam ng'amuwa obubaka. Yamugamba nti inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Kyendeeta gy'oli weeteeketeeke kizitowa. Information gye njagala okuyisizaamu eri very heavy, nzito. Kyova olaba Sheikh mba mutusomesa mutugamba nti obubaka bwe wakkanga ku nabbi sallallahu alaihi wasallam alina embeera gye yabeerangamu. Yes. Eraga ng'embeera ey'akanyigo, embeera etasobola muntu wa bulijjo. Nga takyali yeye. Atuyana. Kankana. Na hatta abamulaba ne batuuka okumanya ne bagamba kakati Jibrilu alina kyagamba okuva ewa Allah subhanahu wa ta'ala. Era mumulinde agenda kubaako ne byatutegeeza. Najja era n'abitutegeeza. Sheikh Nabbi bw'abanga teyalaba ntonda kino nkugambye ateekwa kubanga yasoma era yamusomesa yali ani? Yali Jibrilu alayhi salatu wassalam ku instructions za Allah. Allamahu shadidul quwa.
Allah n'ateekako signature ye ku kusoma kwa nabbi. Ebyasooka nabbi byatunyumiza Jibrilu ye yabimugamba nga biva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Ntegerekese kati awo bulungi creation zezaaliwo nga tetunnaba nga n'essama eggulu n'ensi tebinnaba. There was water. Allah yaliwo n'atonda amazzi, amazzi ne gabeerawo. Okimanyi nti eno ensi eri ku mazzi. Era ne science gwe tuze tusoma era bw'atulaga. Ne science bwe tuze tusoma bw'atulaga. Eri ku mazzi kyokka ate gava mu ggulu. You understand? Naye ate ettaka kwe tuli newe basima obuwanvu obwenkana butya lituuka nga kati mazzi. Nga mazzi era ne gavaayo. Era ne gavaayo. So this is what I want us to understand. While it was water. Era Allah ayogera mu Qur'ani eno n'akugamba nti wa khalaqna min al-ma'i kulla shay'in hayy. Buli kirina obulamu nakijja mu mazzi. Sheikh kyogamba n'amajini galina obulamu. Kulla shay'in hayy. Buli ekirina omwoyo ekirina obulamu Allah yakijja mu ki? Yakijja mu mazzi. Kadde tujja kuddayo mu kusoma era okwokugaziwa otunuulire ate kino baakijjamwa ate kino baakijjawa era ojja kulaba nga origini mazzi. Ntegerekeka bulungi ng'ojja kukiraba nga origini yakyo ki erimu amazzi. Kakati waaliwo amazzi Allah bwe yaliwo kuba Nabbi sallallahu atunyumiza ng'abantu bajja ne babuuza ebibuuzo ebyo by'obuuzizza ti kiki tubuulire ku ntonda ya Allah. Nabbi n'abaga nti kaana Allah yaliwo. Walam yakun shay'un ba'd, nga tewali kiriwo. Bi amri ku kigambo kye Allah subhanahu wa ta'ala kun fayakun n'atonda amazzi. Entonda eyo yanjawulo si ntonda nga bw'olaba nti atonze kakati Sudaisa ina amaaso abiri ennyindo eki amazzi ogalaba most powerful creature era ge gakyasinza amaanyi most powerful but naye buli wogassa gatekinga shape y'ekyo obeerawo amazzi. Allah subhanahu wa ta'ala n'atonda arsh n'atonda arsh. Ku bigambo by'abamanyi abamu nkulaga nti olw'okuba nti bubuulirwa ne tusoma weero ojja kusanga nga waliwo enjawukana ki ekyasooka okutondebwa. Buli omu alina engeri gye yabitegeeramu era gye yasoma. N'olaba nga waliwo arshi. Bwe bamala okubeerawo arshi ye Namulondo obwaguga bwayo tuli bwogerako mu maaso eyo nga tujja. Naye olwaleero we are focused on the creation then tuyingire ku muntu ono waafunira okubeera nti naye waali. Kati then Allah subhanahu wa ta'ala n'ateekawo olaba byonna weebiri tewali ggulu tewali nsi naye byonna Mungu byawandiise eggulu ebyo n'ensi mwe kyava naye kyo weekiri halaka waliwo ekintu nga kiri wamu. Allah yakiteekaawo ekintu kye kiri wamu nga bw'olaba nti olwazi we luli awo luli wamu. Omuntu najja n'alubetentula n'ateekamu n'ekkubo n'assaamu ekkubo n'akutwala amayinja amalala ne gakola ebirala kino mbaamu amazzi n'agenda mu birala. Ontegedde bulungi nnyo. Nsaba n'ono atulaba abeere ng'asobola okunfuna nga bw'oli. Weekiri tewali ggulu tewali it was dark. It was dark. Kakati Allah subhanahu wa ta'ala atonda n'ekiragiro kye ekkalaamu. Naye ekkalaamu erina kuwandiika ku ki? Erina kuwandiika ku lupapula oba olubaawo. Kuba kakati luli lubaawo lwe bayita lawhu mahfudh. Kakati Allah yatooka kutonda ki? Katono nnyo ekitegeeza tuyina ebyasooka lawhu mahfudh. Amazzi arshi
tuzze tusomesebwa okuva mu buto nga byonna buli kitonde kiri ku lawhi mahfuz. Lawhi mahfuz kuliko maqadir. Ate ebyo nga tebannaba na kutonda bino ebiteekeddwa bino byonna buli ebirina limit, buli ebirina time limit. Mungu bye yawa time limit bye biri ku lawhi mahfuz. Ontegedde tugende mu maaso. Allah bw'ato kakati kyembadde njagala kuwa mbadde njagala kuwa naawe in your own understanding. Ekkalamu kyenvudde nkubuuza nti ekkalamu egenda kuwandiika ki? Ewandiika ku lupapula ne ku lubaawo. Kakati kiki ekyasooka? Lubaawo kwegenda wandiika oba yo then ne bawandiika olubaawo? Awo nawo waliwo ebigambo biki? Bingi. Awo nawo waliwo ebigambo bingi naye ekikulu nti Allah yatonda ekkalamu n'agiragira nga tannaba kutonda kintu kirala kyonna oluvannyuma lwa amazzi ne arsh namulondo ye Allah jalla jalaalu. Ntegereka bulungi? N'agitonda n'agiga nti uktub maqadira kulli shay. Olwo nga nezi malayika tezinnaba. Tewali. Ne malayika tezinnaba. Aga nti uktub maqadira kulli shay qabla al-khalq bi ebbanga lya myaka 500 amin. Emyaka ebi nga tannatandika kutonda nti kino kifaanane bwe kiti malayika majinni bino ne biwandiika. Ekkalamu yo nekola ki? Newandiika. Kati then Allah atandika okutonda kino kye nakugambye ekiri awamu. Owulira olwaleero bwe tuba tusoma bakiyita the big bang. Bakiyita the big bang theory. So the big bang theory Mungu ffe tetwetaga big bang theory. Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba dda abantu bakola ebintu ne beewuunya Allah subhanahu wa ta'ala butya bwawandiika ebigambo bye. Naye big bang theory eddayo ku kino kye nasoose nakyo kutegeeza nti tewali amanyi, tewali yalaba. Ekyo oba mukiyita theory. Tewali yalaba. Ate ffe muno mu Qur'ani Allah amaze otukakasa kituufu tewali yaliwo. Naye Mungu yagaa nti as-samawati wal ard kanata ratqa, kyali kitole. Kakati waliwo ebintu bibiri fafataknahuma. Waliwo arratqu ne alfatku. Ratqu kwe kubeera nti ekintu kiri wamu. Alfatku kwe kubeera nti ekintu kikoze eki kyawukanye. Kati Mungu n'alagira ekyo ekyali awamu kyawukane. Fafataknahuma. Kino ne kidda wansi, kiri ne kidda ki? Ne kidda waggulu. Ekyadda waggulu wahiya dukhanun, gwafuuka mukka. Waggulu ekyadda waggulu gwali ki? Gwali mukka. Ekyadda wansi Mungu kwe kulagira ensi enywere ku mazzi agaaliwo already. When you look at the world, the global gundi ezo Jupiter, Mars, planets nga bwe ziri oziraba? Ezo planets nga bwe zijja oziraba embeera gye zirimu. Bwe baba bakulaga olaba ne kino kye bakola bakulaga nti ensi yeetoolola naye eri kitole bwetyo. Kati bwe kyali Allah n'alagira ne kikola ki? Then the bang ne kyawukana. Kino ne kidda waggulu, kino ne kidda wansi ku mazzi. Mungu n'ayisa ekiragiro kye eky'okubeera nti kati ensi weeri. Alam naj'alil arda mihada. Kyali badde kiyuuga naye Allah agamba alam naj'alil arda mihada.
twabayamba ensi ne tugikola ki because the Quran is speaking. In the first place, the Quran is speaking to a believer. Atali mukkiriza bintu tasobola bitegeera. Atali mukkiriza, we go an extra mile because yes. But those abo Allah bawadde emitima emyanjulukufu okutegeera Katonda, they will just understand it from God direct. Bagante yes, tekisoboka illa biidhnillah. Kujjako na kusobozi kwa Allah. Tekisoboka illa biidhnillah. Kati ebyo nno byonna Mungu abikola. Njagala okujjirayo n'ekigambo eky'ennaku omukaaga. Njagala okujjirayo ekigambo ky'ennaku omukaaga kubanga kijjira wano nti yatonda mu nnaku mmeka fi sittati ayami khalaqa samawati wal arda fi sittati ayami mu nnaku mukaaga. So here it is very imperative and imperative for understanding anti ennaku mukaaga Allah zaayogerako zeze ennaku ezize sezaffe. Nkutegedde bulungi kubanga okutonda Allah subhanahu wa ta'ala yakuyisa mu process. Waliwo entonda ya Allah subhanahu wa ta'ala eya kun fayakun, lagira instant being kibeera ne kiba. Waliwo ne kun fayakun etegerekekera mu mbeera egamba, owulira seeka, etegerekekera mu mbeera egamba nti ekintu kitambulira ku process yakyo nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yakyagala kitambule. Naye ebeera ntonda ate eba kun fayakun. Naye nga si kino abantu abamu bwe tuba tusoma kun fayakun tufuna endowooza egamba essimu beera mbwe essimu nejja nebeera essimu. Otegedde si bwe kiri. Ekya Allah kijja kitya? Kun fayakun eyita mu process era ebeera kun fayakun ya process. Kitegeeza kun fayakun eri tekiringa nti essimu ebeere negwawo naye kisobola okutwala obudde essimu eno era nebeera kubanga Allah yagambye erina kuba ssimu. Okimanyi sheekhe, bwe twogera ekigambo ekyo abantu abasinga bakitegeera nti Allah wagamba kun fayakun kibe ne kiba nga tukitegeera ku ntegeera emu. Bw'aba agambye nti gundi fa ng'ofa, so si gundi agambye nti ojja kufa fulani fa naye olwala omale emyezi 3 ng'oli ku kitanda, ojje mu kkomo omaleyo emyezi gyo ng'ebiri, okomewo engulu obeere ku nsi emyezi 3 omale ofe. Naye kun fayakun ojja kufa. Tugitegeerera wano wagamba kun fayakun bw'ofunidde akabenje awo wennyini todda. Kati waliwo kun fayakun eri instant. Ne wabeerawo kun fayakun kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ng'eri procedure nga ya mitendera. Okitegedde? Kati njagadde okukogera wano naawe nga njogera ku nnaku zino omukaaga Allah ze yakola ki zayogerako mu Qur'an. Ka alfi sanati mimma ta'udun, olunaku lwa Allah lumu lulimu emyaka 1000 mu myaka ffe gye tukola ki, myaka ffe gye tubala. Olunaku lumu lulimu emyaka 1000. Ekitegeeza sheekh okusinziira ku kyonnyonnyodde okutonda kuno kwa Allah okw'ennaku omukaaga wano ewaffe kisoboka okuba nga kyatwala emyaka 6 exactly okutonda kuno okubeera. Bino byonna okubeera nga biri settled bisobola okukola kyebiteekeddwa okukola. Ogenda kukiraba nnyo nga tuzze ku muntu, ojja kukifuna nnyo nga tuzze ku muntu wano ddala. Naye ekyo bwe kiba nga kitegeerekese mu ntegeera eyo nti Mungu yatonda ensi
mu nnaku 6 buli lunaku lwa myaka 1000 mu myaka gye tukola ki gye tumanyi atereeza that is procedure. Obudde obwo Mungu bwakozesezza okukola ensi ye n'agikola n'etereera. Kyova olaba eri mu Qur'ani ewalala akugamba nti wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. It took time ensi okubeera nga bweri temwonoona butonde bwa nsi. Because you're destroying something that took time. It took time ne kibeera nga kiri awo. It took time gwokubeera ng'ofaanana nga bw'oli. So teryakkirizibwa kutta yadde okussaako akamugu kubanga si ye yakuteekawo. Omukono ogwo teryalina gukyusa gujja we guli. Buli lw'ogujjawo oyonoona. Ekyo Allah kyagamba tokikola. Kubanga Sheikh tukiraba ne weluba olwazi nga luyina luli wetu tugenda kuyisaawo ekkubo. Naffe ffennyini kitutwalira obudde oddumeme. Exactly. Kakati Sheikh nga bw'okyogedde mu process eno ey'okutonda naffe kennyini nkiraba nnyo e Saudi Arabia enguudo zaabwe zisengana ddala eziri okumpi n'ebibuga baziyisa nnyo mu nsozi and it takes time buli wookebera ku research w'oluguudo lwonna wonna ne baba batadde infrastructure it takes time okulumementula ekitegeeza kino ekintu wedde kiri mu butonde bwaffe kubanga era twandibadde nga tulina zi abilities tulina zibbomu ez'amaanyi gy'obasobola okutuuza ku lusozi ne lukkirira omulundi gutya naye ate era twakolayo ekyuma ekigenda olumementula mpola mpola bwetuba nga netulwagalawo lwonna era luveewo lwonna bwetuba nga twagala lukuba mu kituli nga tulukuba mu process ya mpola mpola nga tumaze okupima okutegeera nti buno olusozi lusobola okuba nga luli mu emyaka gyalwo obukadde luli mu bukadde weebuti twetaaga kukozesa byuma weebiti ekitegeeza ebyo byonna bigenderere biri mu butonde bwaffe. Natwabadde tutandika eri mutandika twawe Katonda ayigiriza omuntu byabadde takola ki byabadde tamanyi. Kati ebyo byonna okusoma olusozi ekyo kye nakugambye nti ono yabireeta byonna. Kati ye Muhammad oba Allah bwe yali yayogera ku kigambo olusozi bw'okimanyi nti okukozesa ekyuma okumementula olusozi kigambo kinene nnyo era kitwala obudde nga bweki nga bungi era nga buwanvu. Ate Allah yagamba nti senga Kulaani eno yagissa ku lusozi lwandibadde nga lwonna lusebengerera naye yagissa ku Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Azitowa kyenkana ki kitegeeza olowooza alina kuleeta byuma byenkana ki omumementula oyo tewali alina kuleeta byuma byenkana ki okumementula oyo. That logic that comprehension okutuula wansi n'ofumiitiriza ku ekyo kyokka it will make you understand nti ekituufu indeed Katonda kye yamugamba nti ngenda kukussaako ekigambo ekizito. Mu butuufu Kulaani erimu ebinene erimu ebizito eri abakkiriza ate era erimu ebinene erimu ebizito eri abatakkiriza kubanga byennyini bye bibalemesa ate okukkiriza. Ate ono ekimulemesezza okukkiriza kyekireetera ono otokukola ki okukkiriza noweewuunya enteekateeka ya Katonda ntegerekeka bulungi. Akati eyo entonda eya process yesinga okubeera ey'enjawulo. Kyova olaba ebintu ebisinga byonna mu nsi muno bya process. Era Sheikh gwe mbadde nzijaawo we weetegereza osobola okuba nga saawa zino hali yagyovuga nga modo yayo ya 210 naye nga baatandika okukola ku hali yeeyo mu 2000 negwa zi prototype ne zifuluma ne bazigezesa nti bafulumyayo emmotoka 2 ne bazigezesa mu continent season na 7 and the process ey'okugezesa yokka it took 5 years. Eya production yokka okugifulumya nga teyina era yonna it took 5 years. And that is why
gwe Allah gwagamba nti gwe kitonde kisingayo okuba ekirungi mu bitonde bye yatonda obudde bwo buwanvu buva mu process ey'okutonda ettaka lyennyini otegedde gye liri budde kyobwo bwonna nga Allah ettaka weeriri nassaawo alaba omuntu ono anaatambulira mu conditions ki era buli omu n'amuteeka mu condition ezijja omufevaringa anaatambulira mu conditions kiki ekinaabeerawo anaakola atya waliyo abatazimbisa mayinja nga ffe na bulooka nga balina kusula mu miti kituufu kati ebyo yonna process naani akikola ye kun fayakunu eno eri procedure ntegerekesa so obwongo bulemye kugamba nti kun ki instant fayakun it is an instant ate sheekh awasingawo bwe tukitegeerera kibe ne kiba there and then naye ate nga tulina kibe ne kiba owa process empanvu mukirina okutambulira paka nga kimaze nekibeera awo kati nkufuna bulungi nsuubira n'abatugoberera ensonga eyo bagitegedde obutonde obulamu besides the other creatures nga bwe tubyogedde ebyaliwo before the creation of mankind. Good. Awo wennyini wenjagala tutandika episode yaffe eddako biidhinillah inshallah. Omulabi atugoberera era atulaba ku lutimbe lwaffe oluluŋŋamu olwa Al Hidayah Islam Media eno yeddawa awa ng'olunaku lwaleero tutambule ne Sheikh Ali Ahmed Zikusooka Mangagala ate era nga ku saidi eri endala ye chairman waffe owa Nujumul Huda Foundation. Olwaleero katukomaawo tugenda kukomaawo ne episode yaffe ey'okubiri. Amanya nsigadde nze Abdurrahman Rajab Kigozi wa kullu amun wa antum bi khair wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.